Mwana omuwala aba International University of East Africa n'aba Sichana batadde omukono ku ndagaano ey'okulaba nga banyweza enkolagana ey'okuyamba abaana ab'obuwala ebisingawo katubirabe. Abatwala International University of East Africa nga balina ekitongole kitakabanira eddembe ly'abaana abawala Kimisichana batadde emikono ku ndagaano ey'enkolagana ebitongole byombi okwongera okunyweza ey'enkolagana ebitongole byombi okutumbula emmeeza omwana omuwala. Era tubawadde scholarship emu nga tuyamba Letitia agenda okusoma for 3 years agenda kukola. Akuli ebyenkolagana mu university eno Dr. Mensul Osman asindikana namuli otuziddwa ku university yabe kansanga nategeeza nga balina sikala 10 ze bagenda okuwa abaana bawala ng'omukawefu baliko n'ekitongole kya Misichana okutumbula obulamu omwana omuwala. We look into people with marginalized background, people in difficulties, people who cannot afford their own tuition fees, and we allocate such scholarships to these people. Nampija Letitia emyaka 2 emitiana yasoose okuganyula mu nteekateeka eno waweereddwa sikaala ng'agenda kusoma university eno nga tasasudde. Abazadde nsaba mwongere amaanyi mu ngeri gye balabiriramu abaana baabwe n'engeri gye babakuumamu kubanga bw'olaba nga ssaawa zino buli muntu akaabira amasomero kuggulwa kitegeeza nti mu maka temuli bulungi bukuumi. Abagalo abo bafaayo okulaba nga omwana omuwala afuna ebyetaago byonna basize okuza olunaku nga batambula ebyalo mu kirombe oluzira ssaako n'akatale kaayo okubunyisa obubaka obukwata ku ddembe ly'omwana omuwala. Monica Njiragaho akulira ekitongole kino ategeeza nti abazadde banyensanze ne basusse okukambulira abaana ekibaleetera okubatya ne balema okubagamba bibasoomooza. Olina ekizibu yiga okwogerayo n'omuntu akusingako akwabule mu bulungi eri abazadde bonna tulabirire abaana baffe tuleme okusuula obuvunaanyizibwa bwaffe tukole obuvunaanyizibwa bwaffe bw'okulera n'okulabirira abaana obulungi. Abazadde tugenda nga bategeeza nga abaana bawala okwonooneka kivudde ku bazadde abatafaayo ne batuuka n'okubakulira engoye ezitasaana. Nze saagala basajja bazanyisa bwana buto okubanga abaana abato nabo balina future yaabwe. So abawala abali wano temutulya nti bakulibwa boda nti kyakola eba personality ya muntu. Ndi wano okugamba bawala bannange tibanaye mwekuume tebabawuzabuza ne buswiti. Omuntu oba omwana ayambala obubi genda ogambe muzadde we amugulire engoye ennungi. Tolina agamba mwana kwambala bubi ate nga maama yamugulire engoye. Ebyo nga biti akulira ezikiza bumo giyite Faith Okwinti omukwenda kukuzibwe yatandikibwa obusobozi bisakaze bannayuganda balekera okuyawulamu nga basinziira ku ngana n'eddiini emu. Mugenda kukuzibwa abadde ayogera akiri ab'enzikiriza eno ku kirebe ekikulu ekapye mu Town Council mu disitulikiti ey'Ekagade. Abakkiriza bazza obusobozi bisako olw'okutandikawo enzikiriza ezibudde okubakuuma nga tebesusula. Because you are lucky to receive the Lord of Sata.